Icon Awards, I think last year's aliwo, of course muchimanyi mwena abanji, so it is a time again of the year we tugendera okwanga tetu hosting Icon Awards in Uganda. Edanga abazanyi ba filimu abenjawulo, bannabitone abenjawulo, tulabeko Humphrey, tulabeko n'abalala, Humphrey CEO. Simanyi nenda babe bakirimu, of course omumanyi abeera nnyo mu bintu eby'obuvunanyizibwa bw'ebityo, so n'abantu abenjawulo bazza okubanga ate wagambye babuyita bupressa, bazza okubanga ate bakikonfaminga nti kino kyo kitambulira ddala. Olabyeko abaana aba Ebonies ababi, abantu abakyasinze okubanga ate bazanya movies e Uganda, bonna abenjawulo, bannabitone abenjawulo babaddewo, so tetujja kyogerera nnyo kosa okolabe naawe organization enteekateeka ya Icon Awards etuuseewa. Welcome you to the Icon Awards launch. If this is happening, then baby wangoli blonje? What? Baby. The second edition is definitely happening. We have moved a very long journey, and I might say that when we were planning this with Adam and Tony from ATS, it was just like yesterday we just got done with the Icon Awards, and we have to make sure that it's more consistent, make sure that we are able to pull off this. Next year in 2024, we are going to see the unveil of Mama Wange, a fellow won by, what's Doreen Mirembe? Doreen, you can stand up for recognition. Our fellow that won. She needs a lot of support, and this is why we call upon the partnership from the filmmakers in Uganda to stand with her, to stand with us, for us to produce a very good film that we're able to support. Tuse kulaunching Icon Awards is 23-24. Kino kisinga kukwata ku film industry yaffe eyomu Uganda. Icon Awards ziyina engeri gye zitadde film industry yaffe ku another level, okuva ku ngeri abantu gye badde babiyita ebina Uganda and so on. Olaba class gye bataddeko ekintu kino y'amaanyi yenkana ne the American Oscar Awards function. So kirina engeri gye ki pushes the industry waggulu, ate ne kitugatta, kirina engeri gye kigenda nga kigezaako okutugatta ffenna bannayuganda bali mu film industry, ng'era bw'obadde owulira speeches nga tuwulira nti tukyetaaga ekyo. At the same time kireeta ne that competition kwega nti nina okugezaako okulaba nti nkola firimu ey'omulembe nsobola okufuna award eno. So kirina engeri gye kitumbudde industry waggulu. Zibadde tezirina nnyo mulamwa, ng'ebintu ebimu babigulira bugulirizi, ebirala biri mu gundi, naye nga tebawa omuntu oyo alina okufuna merit nga teziri merited. Kwegamba omuntu bawa buwi nti ono awaddeyo kawaddeyo naye nga tezigabibwa ku merit. So Icon Award eze mu ngeri y'okuwa nti omuntu ddala deservinga ekintu ekyo. So that is kyekintu ekirala ekiri ku Icon Awards ekyenjawulo ekiri ku awards endala zonna zibadde zibaawo. Kugamba kati ani ayinza okujja, naye manya nti tujja kuba nga tufunayoko abo ba legends ababadde mu industry for a long time, those international artists. Tuli in touch with the Nigerians. Kati very soon tomanya tuyinza okuba nga tujja kufuna Patience oba tujja kufuna all those legends, tujja kuba nga tubafuna mugundi kubanga tuli in touch with the Nigerian film industry. Okay, we are proud of the Ugandan art industry. Bambi bakola kinene contributing ku ggwanga lyaffe. But sometimes tugamba bana bantu balina okubeera mu plannings y'eggwanga ne bagamba bannange bannabitone bano tubakolere kyabana basinga bafuna emirimu mu industry eya art, abayimbi, abazanyi ba firimu. They really deserve that attention. Okay, there you go. Thank you so much. Kakati, finally we've linked up with